Ekintu ekikwata ku emotional needs ebyetaago needs ekiri emotional yengeri omuntu gyawuliramu ebintu ebyo abaana abalenzi tebatera tebalina nkizo mu bazadde baabwe ku meetinga emotional needs zaabwe naye omwana omuwala needs ze zimitingibwa kuva nga akyali muto. Omwana omuwala bwageza n'alumwa oba n'agwa oba ne bamukuba oba nafuna ekintu kyonna kyonna ekimuluma bwadduka ew'omuzadde ajja kumusitula, ajja kumusirisa, ajja mubiibiita, ajja kukola buli kimu kyonna ekikkakkanya omwana ono ku kintu ky'ayitamu. Omwana omulenzi bwagenda ew'omuzadde we ng'agudde oba nga bamukubye bamugamba oli mwana ki mulenzi tokaaba ennuma ekula bigo naye alumiddwa kati bw'alumwa ne batamufaako batandika bayimuyigiriza nti bw'oba olina ekintu kyonna ekikkosa kyemalire oli musajja ekitasoboka era siwulirangako muwala nga bamugamba nti ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula batera bigamba baana balenzi naye ate ne twerabira nti mu ntandikwa ey'ensi eno Katonda bwe yaleeta omuntu yatulaga nti omusajja ye yeetaaga ennyo ekigambo companion tekyali mu byansimbi omubeezi kati omusajja alina needs eziri emotional ng'omwana omuwala bw'ali ewaka.